Assalamu alaikum. Okufukamira nga mbuuza bazadde bange naddala n'abantu abakulu bukiri haramu? Ekyokufukamira waliwo basheefu baffe abalaba nti kiri haramu, ate ffe tulabanga ekyokufukamira si kwe kuvunnama. Okufukamira programu ndala n'okuvunnama programu ndala si bye bimu. Naye waliwo bannaffe balaba nga kyekimira kiri haramu. Kakati mu hadithi egamba nti umiritu an asjuda ala sab'i a'dhun. Nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam nti Allah yandagire okuvunnama ku biyungo 7 n'abimenya ebigere 2 n'amavivi 2 ebyo si 4 n'emikono 2 si 6 n'ekyenyi ategeeza kyenyi na nnyindo 7. Ebyo tebikkirizibwa kukoona ku ttaka kujjako kulwani lwa Allah. Binadamu munno ekyokulabirako omwana akusobezza wetondera ekitaawo tata musaba kunsonyiwa ng'oyimiridde oyongerako ebiyungo ebirala oba ku biyungo 2 n'oyongerako ebirala neefuuka bimeka tokkirizibwa kwongerako. Era noono aba akambuwadde oyinza otya okwetondera kitaawo ng'oweesimbye kawansi bw'ofukamira tayinza kwongerako nti era yongerako tasobola. Kati omwana musonyiwa afukamidde n'okufukamira amakulu akuwadde ebiyungo bimeka kubanga ebigere 2 ayongereko n'amavivi neefuuka bimeka. Awo tetuddayo kwongerako kiyungo. Ebyo 7 tebikoona ku ttaka byonna okujjako kulwani kulwa Allah tabaraka wa taala tokkirizibwa. Tulifena naye nze sina buzibu na kufukamira. Nnyo mama wange mbuuza nfukamidde oba mu paaka oba mu muzikiti oba enkuba eva kutonyanzi sibinkwatako ekanzu tewali buzibu. Ono mama wange nze mbuuza mama wange nga nfukamidde. Waliwo yambuuza nti ate mukyala we abeerawo kyati kirina buzibu. Ono mama wange oli mama wange era wabaze okunkyalira situla mu ntebe ng'ali mu nnyumba omwo ne waba ali mu kisenge sinza kujja mu ddiiro n'entula mu ntebe nga mama wange mwali mu nju. Nja kutula wansi nja kuliira wansi paka lwali gifuluma ngamba nze sigambye gwe bwe ngende ewo omukyali yasitula mu ntebe era bwanda mutebe w'omukeeka ataagala ntebe ye atula mu ntebe bwati n'entula wano nenfukamira nemulamusa ndya naye musowaani eri gye bamuwa okwendya bwe gwako mwongereko mbabbirako ebyange kubanga tingenda muwaayi. Sisobola kubeera wa kitalo waali Allah kwe yayisiza nze nenzija wanya nga bw'omanyi omukyala yalina kasikiini ebibala bye yali mumalawo yalina kafiga n'azimba gatala ebigere nebizimba n'alya ennumbwa n'awanda buli kimu ekimutamma n'abeera awo. Kati ate essaazi mu mbeere wa mutawaana emabegako awo waliyo omukolo ku Supreme Council ogw'emyaka 5. Yaŋŋamba mutabani kiwangi mama nze ogwo omukolo nze ndi wa Supreme Council n'ogubaako mpeereza ddereeva ninga omukadde muwe ddereeva nze byonna n'embisazamu. Ajja kwetaaga okunkumula, ajja kwetaaga otuzzi, ajja kwetaaga omukolo guwanvuwa. Nasiiba awo nga ntudde naye wano njawala tuzzi nenziruka njala genda kunkumula jana tugende. Kubanga ngatambudde omwana ng'atambudde ne maama we, omwana w'emyaka 2 ng'atambudde ne maama we, omanyi obudde maama bw'awa omwana oyo kati ayagala kunkumula n'asooka mwambula n'amusiba engato n'azizza n'azeri nakati ennyonta emuluma kati enjala emuluma alabirira mulabirire kati ekisaayimu etuuse kikyuseemu nti ate ddereeva we yakutwale. Nasiiba naye emirimu gy'olaga nti munveeko ngenda kuba na mukadde mmala muzayuka paka yaŋŋamba omukolo nkukoye kati tugende. Mugamba baasi eggaali eri wali n'atuula kubanga tolina kyogenda muwa. Weewuunyifa okkuta bukkusi mukkuto n'olanga emirimu gikuweddeko naye nga gwa ssaawa ezi kati weewuunye ye bamuleega okumala emyezi 9 tofunangako mukkuto ne gumalako emirembe. Kati ye weewuunye agenda kubeera bw'atyo emyezi emeka. Naye ng'omukkuto mu ddakiika 4 oba ssaawa ngutandika okusala
oba nalidde yaki emirimu egimbuze n'osimbamu enkondo oti enkondo n'ogikyusa n'ogizaako eno naye mukazi wattu emyezi 9 ati ssebo mbu olina oli wa kitalo nnyo nze mama wange mubuuza nfukamidde seballa atusaasire ffe n'atusiimye naye amuwejjana nange agimpe sina ku myezi 9 gyokka nga nobaga nti birambi gusonye emyezi 9 omusasula kiki kyosobola omuwa nga feesi ye bwe yali tegenda kuddawo figa ye bwe yali yamala dde okutegena kuddawo awuliti n'afumya products eggweebi kale ate essaawa zino mbu oli wa kitalo nnyo oli muloodi obwani osobola okubeera omuloodi mu baali eyo zimba naye oyo kasita abeerawo ne wabaze ku mulimu mu ofiisi yange yatula mu eri eyange nzi ntula eno kasita ajja yatula mu eri sigituula mbwagigaana ejja kubeerera waabwe ejja tuula wansi sina kyenzito sina kyengenda kumuwa tekiriiyo muweeki hijja ako katimu umura simulikana omugulira amaka gana okuba okoze eki kubanga wakyusa ebintu bingi nnyo mu bulamu bwe ebitaaliwo ebityo eyali omuwala abuuka nga tena akyabuuka kati nga tena mugongo gunuma amagulu ganuma anti omugongo gwasitula nnyo abaana omugongo gwasitula nnyo kiki kyokka abaana omugongo basitula bayita kuli mwana wange soma ekibuuzo ekirala